ekibira kiri Lusali. Ettaka ly'ekibira ekyogerwako Kimuyinaina Forest Reserve liriko obukazi bwa sikweya mayiro 4 nga lisangibwa mu magombolola 4 okuli Kasambya, Lubimbiri, Nabingola ne Nabingola Town Council mu disitulikiti y'e Mbende. Ku ttaka lino kati kuwangalirako abantu abasoba mu 3,000 okusinziira ku biwandiiko by'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ki National Forest Authority NFA kyateekebwa mu kyapa kya gavumenti oba gazeeti mu mwaka gwa 1932. River gye tuyita River Kabafuka. Alfairi Kalanzi nga wa myaka 65 mutuuze ku kyalo Kabafukizi omuluka gwa Muyinaina mu ggombolola y'e Kasambya agamba nti ettaka lino lyali lya mayiro nga lya jjajjaabwe Spaya nga wakanya ebyogerwa aba NFA. Kale ffe twasobola okuwakanyaawo nti si kibira olw'ensonga ffe twali tumanyiwa jjajjaffe yagabira baganda be abalala bali maaya n'agabira abeeno kati ettaka lyonna lisigala wano wakati wano. Agamba nga bamaze okuwulira oluvuuvuumo nti ettaka lino lya kibira basalawo okugenda beekebejje mu ofiisi y'ettaka Emityana basobole okumanya amazima era ne bakwatagana n'abatuuze. Okulanga okudda mu byalandisi Mityana bewuubye bwe sente nga zisondebwa abantu okufuna ekituufu ne bagamba ettaka lino yajjajja balijjawo wano liridde Kabalokota. Ku map eraga forest eyo eriko n'okwemulugunya eriko paati mbu gye baasangula twagenda ewa district surveyor twatuukayo ne ttiimu ey'ewaffe eyo. Ate ye Idrisa Busuulwa nga wa myaka 62 nga ye ssentebe w'ekyalo Kabafukizi atubuulidde nti kitaawe Swaliki Kato yasinga ku ttaka lino mu mwaka gwa 1903 okusinziira ku mboozi gye yamunyumiza. Omusajja bamutanga Kasolyongo nga yakuuma ettaka lino era gwe yawanikki n'ekkanzu n'amusenza naye ng'ettaka lino lya Spaya. Naye agamba nti emboozi y'ettaka lino okuba ery'ekibira yakiwulirira mu mwaka gwa 2004 nga batuuka n'okuyita Major General Kahindo Tafire mu kiseera kino nga minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga n'abategeeza nga bwatalaba kibira kyonna. Kahindo Tafire yakola ki? Olukuŋŋaana oyo Kahindo Tafire yagamba siraba okibira nze ndabawo bantu. Abakulembeze ku ggombolola bwe babadde mu lukiiko n'ekitongole ki NFA basabye ettaka lino likyusibwe okuva okuba ery'ekibira kuba kuliko ebintu bingi ebiteereddwako nga kw'otadde n'amasomero. Twawo bagende baboneebone oba bafe bufi. Ffe abakulembeze tulina okukuuma ettaka lya gavumenti n'ebibira ne swamps na buli kimu. Naye waliwo gavumenti naye wetesobola kunyigamu omuntu wa bulijjo kubanga n'omuntu wa gavumenti. Its occupation ejja kulabika nga mu openings then tumanye nti ensonga lwaki tukushinga badigazetinge ettaka olwedde liri fule occupied abantu bataddeko ki ebyenkulaakulana. Etteka ligamba nti as you digazette 1,000 hectares you must be gazetting 1,000 hectares somewhere else of equal or greater value of that land. Disitulikiti y'e Mubende erina ebibira 13 okuli Kyampisi Forest Reserve, Kasolo Forest Reserve, Muyinaina Forest Reserve, Lusiba Forest Reserve, Mpumudde Nchwanga Forest Reserve, Kisombwa Forest Reserve n'ebirala wabula nga bino abantu bazze babyesenzaako. Babra Naraiso agaffeeyo ku Spark TV.